okutwala Kato ku bujja byabwe enkozi azikumpinirizawe bwe tuba tuvudde awo tugenda kubeera wano buli lunaku okumala ennaku 7 tujja kugendako ku National Theatre abayimbi gye bategese okumuwa sendo bwe tugenda okuyisuwinga okuyita public n'abantu abalala be tunaaba tukonyeeko ba distinguished guests okubaawo tumwogereko in depth okuva ku makya paka olw'eggulo buli alina speech Kato. That's the best moment. Kuba kuziika twanguwa ne tutuuka speech za kolaki za kufuutika. You will have time whenever artists okuwa speech zammwe awo wennyini. So ng'ate ne ba artists basetinga trend eyaabwe nti ku parliament yaabwe ku National Theatre ndowooza bonna bwe bajja okuyisibwanga abatali basika. Ekyo kimu. Ekiddako twaniriza buli alina contribution ate ne twebaza n'abo abaatuwadde edda nti mwebale nnyo mwebale ddala mutwongere abasobola bw'oba tusobodde bw'ojja n'otusuza naawe oba otukoledde era tuli bamativu tubasiima kyeki. Honorable, for the starters omuntu yandyagadde okumanya oli mukwano gwa Kato ensi yonna ebadde ekimanyi naye mwasisinkana mutya mukwano gwafa? Kakati Kato yali mukulu waffe ku Martin Road. Fenna tuli Road Kampala. Kato maama we yali atunda manda Naalongo nga balongo. Taata wa Kato nga musajja muyigirize nnyera nga Ssaabakristo. Kumatiya mulumba nga musomi gentleman akuba ekikalu aba n'amawulire buli kaseera. Kakati Kato nga ye musajja asamba omupiira awo ku Kyaggwe Road. Kati ffe twatuulanga eno mu Kaseminti ng'agayanga muveewaawo naye ng'alina muganda we Waswa wa kisa nnyo. Kati Kato ffe kwe twajjira omumanya n'emizannyo ani ataategeera Kato. Kato ng'asesa ng'agaawa amatu manene ng'anyeenya okutuubwa ati ne tumwagala. Ate Kato nga musanyusa Kato kuva dda free spirit ng'agenda agamba abantu nzeeyo parliament nja giyingiramu era Kato nayo. So yainspiringa abantu bangi. Kale Kato ayinza okubaako n'ebyayogedde ne bikunyiiza naye nga toyinza kyawira ddala Kato osika era aleetayo ekikusanyusa. So Kato musanyusa w'abantu naye obulamu bwe bwebwo Mungu amujjuludde tetulina kye twongerako ku kike. Fayiro ye ewunzise visa ye eweddeko. Mwaba yagenda mu parliament n'akituukiriza ate n'amala n'abo. Kato Lubwama tufiiriddwa omuntu abadde omulungi. Kato Lubwama abadde mukwano gwange nnyo natandika okukolaga naye ndowooza 2004. Kato Lubwama ye muntu abadde akuuma omukwano. Buli muntu abadde alina engeri gy'ategeeramu Kato Lubwama ate buli muntu bw'afuna ekizibu. In fact okuleka katemba wa Kato Lubwama bw'afuna ekizibu ekisooka okujjukiriza kubira Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde n'ebigambo ebikansolinga omuntu naye ng'abantu bamulaba ng'omuntu omulalulalo ali awo asaagira naye nze mbadde mutegeera nga naye antegeera. Kiki ekisinga okumujjukirako mu bufuzi bye? Ebyobufuzi bye byenyiza bijjukirako nti byali bya Katemba. Byali bya Katemba ze Kato Lubwama okuyingira parliament. In fact wabeera nga abantu abakola ekinene nnyo ayingire parliament eri Mama Fina nga twalinga aboolwayi naga naye muno bakisiigirako parliament naye nenjogera ku nzugula parliament nemusapootinga nenteekamu kyenateekamu nagenda mu parliament era yavaayo nga talina era kyajja ekiri awo ne yanyumirwako. Olowooza mukulu ki gw'alisiira eggwanga lyattu Uganda? Omukulu abasinga ndowooza abanasinga okufiirwa Bannakatemba kuba Kato Lubwama abadde entaayiti eya Katemba nga ne waba atunudde obutunzi bw'ati oseka. Ate abadde musajja mutetenkanya nnyo nga tayagala Katemba kuggwaawo kuzikirira. So be bajja okusinga omufiirwa. Mwe bamu ababadde mu meeting osobola okuyisizaamu okwo? Meeting ezaakira meeting zibeerawo ng'omuntu afudde okuteekateeka bw'anaaziikibwa. Omufu yalaama ennaku 7 z'alina okumala ku nsi. Deni laze tugenda okutuukiriza. Tusaba ekigambo kimu kiyogera eri family ya Kato Lubwama. Tewali kinene kyamu. Ngobagumya. Nze kye nnina okumanya nti wendi. Wendi ku lwabo nsobola okubeerawo nsobola okukolako.
ekisontoto. Tuyanza magite fa abakoseddwa kubanga tetujja kufuna mulala alinga ye. Okiriza nti eggwanga Uganda katuma ino mukuluga baddalese mu ggwanga lati Uganda. Banakatemba Wamu Nabayimbi musamize Banakatemba ebyo byonna Kato abadde abigwamu ate muna Uganda ate muwandiisi wa nyimbo ate muwandiisi wa comedy ate entrepreneur ayina TV. Mukulu Balamu nga gwali mu gavumenti ya Uganda siri mu gavumenti nga nze awagira gavumenti ya Uganda kwanza siri mukozi wa gavumenti beyo kyekolawo okujjukira omugenzi nga okuba okuteekawo oluguudo ekirungi kati ekyo kibuuzizza meya wa Kampala Central ali awo Muhammad Sereko mbaka parliament chairman w'okuzika kwa Kato ali wano saabonabona leka bajje obabuuze ebibuuzo ebyo kubanga kyandibadde kirungi nga wogambye babikole. Tusabeeko nekyogamba family y'omugenzi. Katonda abagumye ate n'omwoyo gw'omugenzi Katonda agumuze emirembe ate bamusonyiwe n'ebyamusobako nga Banakatemba abawagira abakola mu sekita ya art tusubiddwa nnyo mu ku bantu baffe ate nze nga omutegesi wa boss wa Palaso tunyoleddwa nnyo kubanga ye yasimbyeyo nnyo okupromotinga show ya Palaso bwe yagambye nti ye tagenda mu banywi banjaye agenda mu bagentleman Lugogo kati abanywi benjaye bana balina obukola biki bagende babakubira eyowa babakubira Freedom City. Yes kati yagambye sitajja gendayo era nagamba kakalenze nti ngenda kukuba mwamulabye nga akikola so ye nze nsubiddwa marketing manager kuba yabalanze sheeyo era success ya show euro 5 Katoyo omu kuba giteseeko ate nja kusaba still muto wange Palaso ku Lwokutaano tujja kuteekawo sawa dakika 10 okujjukira omwoyo gw'omugenzi n'okuba video z'omugenzi ne skiti z'omugenzi nga 3 ku mukolo gwaffe ajayimbe then ate era tugende tumuzike mu bitiibwa Palaso alina okukulira kwaya enayimba okuzika Kato. Omukulu Balamu don't you think nti kino kino engeri gye kyafekitinzeemu event yo tekisobola ku affectingamu event yange naye tunasanyuka tutyanga ate munafu omulala ali wansi so tosobola gamba nti affectinze show ejja kubeerawo kuba Kapapala yakolako show nga ready yafudde show teyabeerawo ne spice ukali ne spice so ekyo si kirungi naye mu Buganda ogamba naye ngenda kusanyuka ate munanga afudde afudde Katonda amuyise akoze ebibye ate abadde ayogera buli lunaku nga bagamba nze ngenda kwefiira kagambo tusabe gagambo kamu koso okulikira Banakatemba mbasaba muyige ebya Kato kubanga badde controversial ngolwaleero wanvuma nga wayitawo wiki 2 ate nampaana nga ate wayitawo wiki 2 neefuula nankuba kati nga ye ali awo tugamba nga ye ebibye bya Katemba nga wogambye nti Banakatemba so tumusabire abeere awumule emirembe ate Banakatemba muyigeze empisa za Kato kuba nti yetaboola politics ayogera n'aba NRM ayogera n'aba DP n'aba FDC buli wamu yagwawo so tubeere nga Kato tuleme kubeera na malala yes tubeere simple kubanga yabadde yewutira kyemujjukirako ng'omutayogera amazima yagamba nti ye bamutuma mu parliament kulya kati amaze okulya kati bamuzeeyo balye bagabane so that is very good. He was honest mwansindika kulya ndidde kakati naye munzizeeyo tugabane tuliire wamu kubanga ekisooka kyali kyakukkuta gwosobola okuwa abantu emmere ng'enjala ekuluma kiraba yes so Katonda amuwumuze emirembe ate mbakubiriza abawagizi ba Kato mwena mujje mulabe ku special edition ya Kato ku Lwokutaano yes mujje mulabe ku edition nandoza mbadde mulaba nnyo nga tasobola kukola interview n'atalitabisa kiriwo kiteetaagisa ne mulaba nga teyinya terina kujjagagamba beesaagisibwa so nze soserefiirwa defenda wange wabadde defenda nnyo nga n'omu oyagala kunyimbira yasookayo n'agamba mpa ku mwana wange so oli naye mu mugendo guno gwa art bintu ki byalaba wayizamu n'agamba okulya njagala nkole kino era bagenze muyitira ebirooto ayagala yalinga kukola TV yayagala kukola TV n'agikola nekyagala namunokulaba n'ekyo kyali kirooto kye ayagala nnyo okuzimba filimu theatre nga bw'olaba Hollywood ekyo kyali kirooto kye
agamba nja kukizimba kizimbe wetuzanyira mu baba olabawo abaami akyogera nnyo bwekyo tasobodde kukikola embeera y'ebyenayenge ekyo yakuwuliranga nnyo ng'akyagala kyemanyi kyatakoze naye okusinziira ku bigambo byakwami mukiibi yakola naye agali nti ebisinga bye yayagalanga okukola kubanga muto abadde abikoze. For the starters, njagala omulabi alikuessawe n'amanyi gwe wakwatagala otya naye on the first time. Kato Lubwama bansanganga yali 1995 bansanganga we nayigira okuyimba ewa tiimu zekizito kwegoni village nga nze wembeera wenkolera kati nga balina obuyimba bwabwe obw'emizannyo ako tiimu n'abagamba oyo mwana ajja bubayimbira kati bagamba katwandikira obuyimba bw'emizannyo era emizannyo gyabwe gye bafumyanga ebiseera ebyo obulowoozo bwalingamu bwabwe awe batandikira okundaba ne banjagala nnyo bafuuka bakadde bange era ne bankuza. Nange ne bwe ndiva mu nsi muno saagala byakwekubagiza emyaka gye ndimu egiselebratingibwa nonjaguza nti gombi okoze kino nakiri nakiri kati emyaka Kato mwakoze ki mwafiiridde kakati ate twekubagiza ki sajja abadde muyiiya abadde muyimbi abadde musanyusa nze bwe musanganga ka stage ewange muteekangawo buteezi omukyala akimanyi bwe ndi musooka muteekangawo buteezi kintu nga tukola ki nga tweyimbira bakomediani nga mukola ebyammwe njagala munzijukire bwe mutyo temukungubaga happiness ne waba mukyala wange mumusangulanga amaziga omanyi omukyala kizibu nnyo okuguma naye abali baawo muli musangula amaziga nemuyimba ne bwe muyimba ezange ne muyimba eza mukyala wange ate saagala nnyo za nnaku walumba ezayatukola bw'ati bw'abanga pomini ayinza okwa lwaki onzizeeyo bangi tebatyaddeeyo so gye ndi banneebasoba Kato kati gyali kati n'okujja kukowa abantu abazze wano manyi Kato musanyufu muyita Katonze kubanga abadde muganda wange abadde mukulu wange naye abadde yeefunira erinnya ery'obwa anko wetutuuse teyakola bw'atyo nga anko naye ebintu byakoze respect abantu gye bamuwa kwe kutandika okumuwa amannya ago anko muzeeyi papa ebyo byebitiibwa kasa tubifuna mu nsi ebyeggulu tulisanga eyo Mukama bw'aliba atuluŋŋamiza okuziika tukyalina meetings zetukyayitamu series of meetings then eventually tujja kuba tugamba abantu wa nga program yonna bw'enaatambula yes abadde ayagala kukomyawo omanyi abasajja baffe ba Andrew Benon Kibuuka kino kikoze bubi kino kiddemu agasigondiisa n'atambula n'akola ki n'agenda so mu industry ya art tufiiriddwa empagirwaga akutte ku buli muyimbi abasinga be mulabye mu entertainment industry yaffe abakutteko n'obukambwe oluvannyuma ne bafuuka abantu so tufiiriddwa omwami Kato byamusobako Mukama amusaasire banyiizizza mwekube mu mutima muleme kuba nakonda sajja omulemire teeka olukiiko lwo twalutuuzizza ne lwekolamu subcommittees. Olukiiko olw'okuntikko olw'enkulembera luli mu kwaniriza mwenna abalina amabugo okuviira ddala kuwa siringi 5 ow'ekinusu tukwaniriza n'ow'ekikumi n'ow'okutubeererawo anaatusuza bannaye tubaaniriza wiiki ennamba. Ekyokubiri tulina enteekateeka ey'okusabira Kato wano buli lunaku. Kato yasaba n'ebbandi oba ennyimba ze namugaa Kato ennyimba zo zibowa nnyo n'agaggwa ebyokuyimba wali tobimanyi kyovula wabivaamu ye Kato anti kati be bamanyi nangaye kyovula wabiddukamu mangu mwalina bubblegum music era kituufu n'agamba Honorable
kankubulire buli omu alina kyamanyi ng'omulala takola ki. N'aŋŋamba njagala okukyalenjinga wandiika omuzannyo olupapula lulu creating characters ompe stage 1 stage 2 bwenaatunula ompe omuzannyo gwa gundi 10 gwa peegi 10 ne muddiza ekitabo kye ne mugaa Kato kwata siina gerumya n'agamba okirabi kati n'agamba Mariamu ndagire muwe ekitiibwa abe mukibi muwe ekitiibwa n'agatuddayo kutusekerera abe mudidi n'agatuwa ekitiibwa tosobola kuwandiika muzannyo n'aganzigiraayo dokita gy'awandiika omuzannyo n'agasisobola kubaaga muntu naye muwe n'obwa dokita bwe akuyetinge characters 20 bonna abawe ebigambo ebyokwogera nga tebifaanana na byamulala nemmanya nti buli omu alla yamuwa ekyaje ekyanjawulo. So ng'eggwanga tunyoleddwa tusaasira famire ya Kato mikwano gye babadde akola nagyo ne babadde awangala nabo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saagala kulimba ye kennyini Kato ebibi yabyogera yagamba ye yagenda kulwanirira bantu be kufuna ttooke. Kato teyateesa nnyo yakyogera saamu era yaŋŋata ompaayiriza naye ye yali ayokala nnyo ku nsonga ya music ne copyright yaabwe naye yagenda kusakira abantu be bagabane ettooke ono alya n'ono alya yemmere ekola ki kaasi saagala onkootinga ogenda oggyeyo Hansard nga tomulabako wabula kutogikwatako yagamba nno. Okay.